Museveni Uganda yagifuula bwakabaka. Lwaki natandise n'okugamba abaana baabali njagala ombulira abasajja President Museveni be yagenda nabo mu nsiko abaana abo be baliwa singa waliwo consensus wankiri baali badde mu bibiina bino ebivuganya kankuweekeza ekyokulabirako General Muhoozi Kainerugaba ayagala bwa president kati wano mu Uganda abaana b'abamama Mbabazi obalaba mu byobufuzi bagondi ba Rijema ba Amanya Mushega abaana babe baliwo. President Museveni ekintu yakipanga okumala emyaka nanga azimba kingdom fenga tukola birala bali banne bonna n'aba dismantlinga n'abamalamu amaanyi n'abafulanga balina okudipendinga ku ye nga bwe nkugambye nti mutabani w'Oginga Odinga mutabani wa Jomo Kenyatta balwanagananga naye ne bamala ne bagamba nti Kenya ina okusigalawo. Yes, pulaani za General Museveni zazenga apanga emyaka 40 enkwe zonna kaakati nno Kyagulanyi ayolekedde okuzisaanyaawo mu budde butono ddala. Wuliriza mu mawulire agaakagwawo enteekateeka mu kibiina kya NUP enkambwe ezigenda mu maaso zikanze General Museveni. General Museveni nga yolekedde okwerayiza ng'ebula essaawa mbale kaakati mu State House bwino amaze okubeera ng'afuluma. Obunkenke okutya n'akasattiro byeyongedde oluvannyuma lw'amawulire wuliriza nnyo agategeeza nti Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo Kabe Kasinge bw'etaaba entaanya yandiba ng'ali munda mu ggwanga Uganda olunaku olwaleero. Jjukira nti ekibiina kya NUP kizze nga kitegeeza bannayuganda nti mulinde ekinene ekijja, mulinde ekigenda okubeerawo ng'ennaku z'omwezi 12. Kaakati General Museveni kigambibwa nti amaze okubeera ng'afuna amawulire ag'okudda kwa Kyagulanyi. Kaakati mukwano gwange katambi kano nkusaba okateekeko ekigalo katambule nnyo. Amawulire agakali mu buli munnayuganda yeetaaga okubeera ng'agafuna mu budde ng'amanya ebigenda mu maaso ku ssaawa y'olunaku olwaleero. General Museveni amaze okubeera ng'akwata ebbiliyooni 2.5 okugula ekyuma ekipya ekigenda okubeera nga kiketta amasimu, ekigenda okubeera nga kikwata amaloboozi, ekigenda okubeera nga kirikoodinga naddala buli muntu yenna gwe beekengera oba oyo atakkiriziganya n'ebyo gavumenti ye byekola oba oyo atali ku sayidi ya NRM. Biliyooni 2.5 kimaze okubeera nga kikakasibwa ng'ate si kyekyuma ekisoose n'ebirala bingi nnyo byagulwa ku nsimbi eyaani ey'omuwi w'omusolo. Ampuliriza mukutu gwa muntu wa wansi gwa nkyukakyuka gulwanira ddembe lya Munnayuganda Kawandula Bigambo Promax namaze dde okubeera ng'ate ntuuka okutematema okutaggulula ensonga empitirivu ezigenda mu maaso munda mu ggwanga Uganda. Kaakati no ebyama mu State House nga General Museveni yayolekera okubeera nga yeerayiza nakugamba nti ye muntu asinga okwagala Kyagulanyi Ssentamu Mitembo okubeera mu bwaŋŋanguse. Era ne nkugamba nti General Museveni Kyagulanyi okubeera mu America yadde ng'amuvunza yadde ng'amulabisa naye ate afuna bwanywera ku tuzzi. Jjukira nakugamba ne Kyagulanyi nakkaatiriza nti waliwo bambega ab'omutawaana abasajja abamutambulirako abamulinnya kagere ku kagere buli wadda nga baasindikirwa gavumenti yettibwa bulwa omusajja omukadde. Kati amawulire gamaze okubeera nga gafuluma nga gakakasa nti Kyagulanyi yamaze dde okubeera ng'ayingira, yamaze dde okubeera nga yeesolesa, yamaze dde okubeera ng'atuuka munda mu ggwanga erya Uganda. Jjukira nti ono yavaayo n'akakasa n'agamba nti essaawa yonna ngenda kubeera nga nkomawo era byonna bye ndiko gyonna emirimu gye nkola mukwano gwange ekiwejjowejjo ngenda kubeera nga nnyimirira nga nkomawo era nga ntuukira Kampala Uganda. Ate nga omusajja akulira kunga mu kibiina kya NUP ebbanga lyonna azze nga atutegeeza ng'atugamba nga 12 mugenda kulaba ekitalabwanga. Kaakati nno bwina amaze okubeera ng'afuluma ng'omusajja yankabanga yayingidde dda munda mu ggwanga lya Uganda. General Museveni amaze okubeera ng'alumba eruzira, amaze okubeera ng'alumba ekitalya, amaze okubeera ng'alumba enalufeenya, amaze okuyingira mu makomera gonna okwetoola Uganda yonna ng'asindiseeyo bambega, asindiseeyo abasajja be, asindiseeyo abakazi abamutawaana. Ku missoni ki ogenda kuwulira nga yolekedde okulayira essaawa mbale ezibulayo? Ampuliriza mukutu gwa nkyukakyuka ng'enkola yaffe akatambi katambuze nnyo. Omukyala Hajjati Nakalembeko tutambula naye kansooke mala okubeera nga nkuwa ebigambo bino mu ddakiika emu
ate mukwano gwange tusimbule nkugambye nti amawulire agava mu nsonda ennekusifu, ensonda ezeesigika gakakasizza nti Kyagulanyi mutaka munda mu ggwanga lya Uganda. Nga Ssaabakunzi yakavaayo n'ayogera n'agamba nti bateeketeeke ebyabwe, naye naffe nga 12 waliwo ekinene ekijja. Amawulire gamaze okulaga nti omukulu Kabwejjungirwa atagambwako Komanda 001 Musinguzi Okero Obini kaakati nno Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo yamaze dda okwera nga ate yeesolesa munda mu ggwanga erya Uganda. Bateekateeka okwerayiza kwe bayisa okulayira ennaku z'omwezi nga 12 si lwakubiri. Njagala kubbirako yenzibirako nti ffe abali ku mulamwa ogumutwalaganya naffe tetutudde. Wembo tuli kumpewo. Singa 12 si lwakubiri. Funa kamera eziwerako. Njagala kuteekamu ebitangaazo wano bikulabe. Kidde ogambye nti nga 12 si lwe bateekateeka okwerayiza. Kulayira Okwerayiza President agenda kulayira nga basinziira ku ki? Genda kugundi ku poto ya isi website yaabwe. Etteeka ligamba ki? Byolangirira kutale ebivudde ku tale centers ku buli district ng'obikasukayo ku mutimbagano. Genda twalonda ennaku z'omwezi 15 January, tuli mu gwa 5 kati, up to date. Muze byabakama tafunanga mbavu, tafunanga ntengereze, tafunanga buvumu okuwanika byasinzirako okulangirira Muze Museveni ng'omuwanguzi. Mwami Abibu Bwembo, programu eno ewulirizibwa ensi era ogibaddeko ebbanga ddene tebaako bukuusa. Balayira lwakubiri. Ogenda nti mukola ki? Mwe kiro misana okulaba nga Muzeeyi Museveni ayewaŋŋamizza mu ntebe nga talina mandeeti y'abantu nga tumutwalaganya. Mugenda mutwaganya mutya? Nga 12 nga bwe bateekateeka okusooba bebbe ku bannayuganda bagende wali Kololo. Lindirira ekiva ku sayidi eno eyaffe ey'okulwanirira obwenkanya. Saagala otiisetiise bannayuganda ku programu eno. Nga bwe natiisatiisa ddi. Kiki mugenda okukola? Kibagambe bakiwulire. Ekyo kitulekere. In every fight wabeerawo kye tuyita mastercard. Ogerekerawo wano mu kifuba nemwesa ogijjawo ku ssaawa yennyini. Kati nga 12 gwe kamerayo tosaawo emu 2 abeeri baweeko emu ezisigadde zitegere ku nsonda z'eggwanga ez'enjawulo. Nguudo zonna ogenda nti otubiddeko. Sijja babbira kyennyini kye tugenda okuyisaawo, naye nkuwadde olunaku at least nga 10 ennaku zino olaba ennyonyi ez'ebunga mu bbanga oziraba? Ez'ennyonyi ne Bashiru yazirina ku Sudan wa. Yes, nzikiza mutongole nsooke nkulamuseeko yonna gy'osinzidde mu bitundu by'ensi okwera ng'osazeewo okutambula naffe ku mukutu ogw'enkyukakyuka, omukutu ogulwanira eddembe ly'Abannayuganda, omukutu ogw'omuntu wa wansi. Kakati Kawandula Bigambo Promax nze ndiwo nga bulijjo okwera nga tutematema okutaggula ensonga nga bwe zigenda mu maaso munda mu nnyaffe Uganda. Kakati nno gwe Nikolaya Katambika kwatemu ng'enkola yaffe katambule nnyo. Muganda wange Kakeeto embeera y'emu, maamawo Eswitizerland ebigambo byolekedde okulaba nga General Museveni ate okwerayiza okw'ennaku z'omwezi nga 12 omusajja kumulakira. NUP nkugambye nti kyereeta ensi yonna ekirindiridde, era bano bamaze dda okwera nga bava ne bakakasa ensi nga bw'owulidde ebigambo nti ng'ennaku z'omwezi 12 kakati nno tewali kubeera nga kulanga kulala, ebula ssaawa busaawa nabo basaanukule kye babadde bafumba ebbanga lyonna. Kakati General Museveni amawulire agafuutuka munda mu State House galaga nti obunkenke bweyongeredde ddala, yadde nga bapulezidenti abamu bannakyemalira abamu bamaze dda okubeera nga bayingira munda mu ggwanga lya Uganda. Ebigambo byongedde okubeera nga bikayira omusajja Tibwabulwa, ng'amawulire gamaze okubeera nga gafuluma nga galaga nti NUP kyeteekateeka yandibanga si muntu. Era ebigambo by'omusajja Ssaabakunzi Abibu Biwembo mbu bino bitambuza security akanaginagi, bigitambuza kiro na misana
abasajja tebakyebaka nga beebuuza ddala kiki NUP kyegenda okubeera nga ate ezzaako ng'ennaku z'omwezi ezigambibwa okubeera nga General Museveni agenda kubeera nga yeekubisa ebirayiro wali oluvannyuma lwa byabakama okubeera nga yamulangirira ng'ennaku z'omwezi 17 nga ne gyebuli kati DR Forms omusajja tavangayo okubeera nga aziwa nsi ng'amawanga aga Bulaaya gonna gassa kimu nga nkuyege ne gategeeza wali mu paalamenti eya Bulaaya nti ekyamazima General Museveni ku mulundi guno tetugenda kukubalanga mukulembeze w'abantu, tugenda kukubalanga dictator awedde emirimu, tukulinze weerayize ogenda kuwulira kye bayita omuzungu kyagenda okubeera nga akukola. Envumbo z'ogenda okubeera ng'ofuna tozirootangako yadde okubeera ng'ozirabako awantu wonna, era n'obunkenke bw'okuleeta etteeka erimanyikiddwa nga sovereignty bill bino byonna baabireese kubeera nga bateekawo entiisa mu bannayuganda n'okubeera nga nabo babimyumyula. Ekyo ekigambibwa nti gavumenti yaabwe bajagala esigale ng'eri mu buyinza kaakati nno amaanyi g'abantu gasobole okubeera nga ganafuwa nga basibira omukulembeze Kyagulanyi Ssentamu Mitembo ebweru w'eggwanga Uganda nga baagala okumufuula omugwira. Kaakati nno embeera erinnye enkandaggo amawulire bwe gafulumye nga galaga nti ate omusajja yadde etteeka lyayise nga bwe yalayira nga bwe yategeeza nti wakomawo mu Uganda ebigambo njagala obiwulire. Omusajja nkugambye nti amawulire galaga ageesigika nti omusajja ali munda mu ggwanga lya Uganda. Habibu Buwemba okwogeza amaanyi ng'agamba nti mulinde ekijja, ate nga nakugambako emabega nti waaliwo ebikwekweto ebyakolebwa ku basajja abaali ennyo kumpi ku lusegere lwa Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo. Ojjukira ebigambo ebyo nga nkugamba nti Nubian Lee yali abegebwa, ne nkugamba nti Danny Magic baali bamuwenja, ne nkugamba nti omusajja amanyikiddwa nga Kabaaya ono naye yali wakubeera ng'asibwa. Obutambi obwo mwabulaba. Kakati olunaku olwaliro amawulire galaze nti omusajja yankabanga yayingidde mu ggwanga Uganda era nga mwali nnyo okubeera nga akulembera kyonna ekigenda okugwawo NUP kyerangirira olunaku olwanga 12 nga si lulala, lunaku olwokubiri nga si lulala. Mukwano gwange essaawa ebulambale bubale. Njagala owulirize era olabe ebigambo bino bwe tubivaamu owulire obuwumbi n'obuwumbi General Museveni bwakutte okugula ekyuma kyokka nga ate ne mu UPDF omusajja amanyikiddwa nga Chris Magezi avuddeyo n'ayogera ebigambo ebyewunyisiza ensi nga n'abasibe General Museveni nkugambye nti amakomera gonna nga yolekedde okwerayiza yamaze dde okubeera ng'asindikayo abasajja n'abakazi ab'omutawaana. Bakole ki? Wuliriza bwe tulokkalire oteekeko buteesi kigalo akatambi katambule. Mujjukira bulungi nabagamba Mwami Kyagulanyi bwe yali ng'amawulire teganaba kusaasaana nnyo. Bwe nali mu program ku radio ne bwenkolera nabagamba nti information gye nnina Mwami Kyagulanyi yafulumya eggwanga, era ne mbategeeza nti okusinziira ku information gye nnina ne mukyala Babi Itungo yafulumya eggwanga n'abaana. You remember abazibagoberera ensonga ze mbatuusaako wano, nafuna okulumbibwa kw'amaanyi, nafuna okuvumibwa, nafuna okujeregebwa, nafuna okuwakanyizibwa kwali kw'amaanyi nnyo until wayitawo wiikisi zaali 2 zokka bwe mba seerabidde. Information n'eryoka esaasaana nti Mwami Kyagulanyi yali afulumya eggwanga. Naw n'olwaleero kambawo amawulire amalala okusinziira ku credible source of information gye nnina. Yamaze dde okuntegeeza nti olwedde Mwami Kyagulanyi we twogerera bino, Mwami Kyagulanyi mutaka mu ggwanga Uganda. Nkiddamu mulundi ogusembayo information gye nnina endaga we twogerera bino nga 11 mwezi ogwokutaano 2026 Mwami Kyagulanyi Ssentamu His Excellency the Ghetto President Sajja wa Kabaka we twogerera bino mutaka mu ggwanga Uganda. Okay, kakati bino ebigambo nga byakagwawo nga Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo bwe yasuubiza n'ategeeza nti essaawa yonna tagenda kubeera nga awalunaku, tagenda kubeera nga awabudde,
tagenda kubeera nga awasaawa naye ng'essaawa yonna agenda kudda munda mu ggwanga lya Uganda. Kakati n'ebigambo bitandise okubeera nga biyitiŋŋana, ng'abasajja bakakasa ti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo yankaba ng'ali munda mu ggwanga erya Uganda. Jjukira nti ono yavaayo n'akakasa ensi era azze akyogera lunye n'agamba siri ku buwaŋŋanguse, nze ndi ku missoni era missoni weggwa ngenda kubeera nga nziza munda mu ggwanga lya Uganda kubanga nze gye banzaala gye balina okunziika nze ndi Munnayuganda wawu, ndi Munnayuganda ggere, ndi Munnayuganda nakabala, ndi Munnayuganda wa musaayi. Kaakati nno bino byonna nga byakawogerwa era nga Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo agenda maaso n'okubeera nga abikakasa, waliwo amawulire agamaze okubeera nga gafuluma munda mu State House ewa General Museveni ti wabulwa omusajja omukadde ow'enkofiira nga galaga nti ono ate naye wabaddewo missoni eyabadde eri mu kukolebwa enkakali, missoni enzibu ddala, missoni enkambwe ey'okulaba nga Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo takwata kkubo lidda munda mu ggwanga lya Uganda. Nakukolera akatambi nga ne Mitembo tannaba kubeera nga afuluma munda mu ggwanga erya Uganda okwolekera eggwanga erya America, nga nakulaga amawulire agali gava mu State House nga galaga nti Kyagulanyi baali bamwagala kubeera mu exile, baali bamwagala kubeera mu buwaŋŋanguse, nga bagamba nti eyo yetujja okusobola okubeera nga tumukonteiningira, eyo tujja kusobola okubeera nga tumulinnya kagere kagere, tujja kusobola okubeera nga tumukola kyonna kye twagala, ng'ali munda mu ggwanga lyonna lyalimu ku Bulaaya. Naye ng'ali munda mu ggwanga erya Uganda, Mitembo ayokya, Mitembo abalagala, Mitembo asiiwa, era ono n'amala akwatibwa. Abasajja bano ne bagezaako okubeera nga bamuteeka emabega w'emitayimbwa. Mwalaba ekyagwawo mu mwaka gwa 2020 nga 18 ne 19 abantu abasoba mu 100 ekyamazima baafa, yadde nga gavumenti yavaayo negamba nti abantu abaali mu 50 bokka be balugulamu obulamu. Mujjukira ebigambo bino nga Ssaabasajja Kabaka abyogerako ng'asaba lipooti y'abantu naddala abo aba Buganda abaafa ng'ennaku z'omwezi 19 ne 18 omwaka gwa 2020. Kyagulanyi ng'abookya, Kyagulanyi ng'abasiiwa, abasajja bawalirizibwa okubeera nga bamuta. Kaakati ono ng'ali munda mu ggwanga lya Uganda n'amala atuukako ekizibu. Kaakati n'abasajja bano kye basinga okubeera nga batya, gavumenti yaabwe eyinza okubeera ng'ekutte ekkubo ery'okubeera ng'evuunikibwa. Kaakati waliwo amawulire nga yakamala okubeerawo n'omusajja nga tukakasa nti Kyagulanyi ali munda mu ggwanga erya Uganda, agalaga nti abasajja bakoze buli ekisoboka okulaba nga Kyagulanyi tadda munda mu ggwanga erya Uganda, era nga bo bagamba keberu baale kaabe Katonda kagwake keetonye, Kyagulanyi alina kubeera bitala w'amawanga, alina kubeera bweru eyo, olwo abasigadde munda mu Uganda tusobola okubeera nga tubakwasaganya nga Kyagulanyi taliiko. Naye Kyagulanyi bw'amala n'abeerawo, Kyagulanyi n'aba nga aduumirira mu Uganda wano, ekyamazima gavumenti yaffe eba mu lusuubo ebitundu 10 ku 10. Kati njagala osooka owulirize bwino ava mu State House munda nga boogera mu kudda kwa Kyagulanyi, amadda ga Kyagulanyi abasajja nga gabalumya omutwe, abasajja nga beetakula, abasajja nga tebeebaka, nga bakuba meeting ku meeting butawe bayinza okulemesa Mitembo okudda munda mu ggwanga erya Uganda. Jjukira nti ono yali yaweebwa ddiiru ey'obuwumbi n'obuwumbi, omusajja n'agisulawo n'agamba nze sigenda kubeera nga nva mu Bannayuganda, sigenda kubeera nga nva mu bannansi. Ddiiru eno twagiwulirako ey'okumugulira ekizinga mu bitundu eby'e Japan. Kakati omusajja kigambibwa nti akasimbi kano yakazira, yakagaana era yakagobera wala. Kati njagala osooka owuliriza ebigambo bino bwe tubivaamu nkutwale mu buwumbi bw'ensimbi. Ate ne General Museveni yalekeddwa okubeera nga yeerayiza, nkugambye nti ali mu kutya. Omwogezi w'amagye Chris Magezi avuddeyo, ate mukwano gwange ebigambo byayogedde byewuunyisizza ensi, era naawe ogenda biwulira obeeko ky'oŋŋamba ng'omuntu Munnayuganda. Wetwogerera nga waliwo ebyama ebipya ebitandise okugenda maaso n'okuba nga bifuluma nga twolekera okulayira kw'omukulu ku lunaku lw'okubiri ng'ennaku z'omwezi 12. Wuliriza bulungi nnyo, aleese ebyama bino nga si mulala mukyala we yaliko sipiika wa Parliament Jacob Lokori Oranya. Mujjukira bulungi nnyo, yali sipiika wa Parliament y'eggwanga erya Uganda okumala emyaka egyawulirako ddala. Yasooka kubeera deputy speaker wansi wa Rebecca Kadaga, wabula oluvannyuma n'afuuka sipiika wa Parliament omujjuvu n'agenda maaso n'okuba nga akulembera Parliament eyo. Kaakati yali mukyala we, omukyala amanyiddwa nga Lady Winnie Allison. Mukadde kano njagala okutegeeza aliko ebyama ebipya byagenze maaso n'okuba nga aleeta, n'ensalawo ngende maaso n'okuba nga mbikutuusaako, oba olyawo biyinza okuba nga byetaaga okuba nga owulira, olw'ensonga nti omuntu aleeta ebyama bino byetaaga okuwulira. Omukyala ono ayogedde ku nsonga
eza Robert Kyagulanyi Ssentamu. Era ensonga ezisinga obungi ebyama byasinze okuleeta biviira ddala eri mu nsonda eziri eyo mu State House eziri mu buyinza obw'eggwanga erya Uganda, era nga ziri wakati w'ekibiina kya NRM oba wakati wa General Yoweri Kaguta Museveni ne Robert Kyagulanyi Ssentamu. Wuliriza, omukyalo ono ayogedde ku kukomawo kwa Robert Kyagulanyi Ssentamu. Era agambye nti abakulu balina ensonga ze bafumba eyo mu State House nti batidde nnyo okukomawo kwa Robert Kyagulanyi Ssentamu, nti era okusinziira ku ye agamba nti bagamba mu nsonda eyo ezeesigika ye yajje amawulire agamba mbu abakulu bano bali mu kusala ntotto kulaba nga Robert Kyagulanyi Ssentamu takomawo mu ggwanga lya Uganda, nti singa anaakomawo kiyinza obbakaluubiriza obulamu, nti era bali mu kaweefube ow'okulaba nga takomawo then bano abasigaddewo bo mbu bajja kusobola obbakonteyininga. They felt a lot of pressure because they couldn't capture Kyagulanyi Ssentamu. They have figured that if they can keep Kyagulanyi from coming back into the country, then they can deal with the remnants of National Unity Platform within Uganda. Agambye nti balina pressure nnene olw'okubeera nti tebaasobola kukwata Robert Kyagulanyi Ssentamu, nti era mbu balina enteekateeka ze balina eyo. Tera mu nteekateeka zaabwe bagamba oba balowooza nti singa takomawo mu ggwanga lya Uganda nti oba oliawo bajja kusobola okudiiringa na bano abanaaba basigadde bo tebajja kgenda maaso na kubanga babalemesa. Omukyalo ono ayogeddeko ne ku bbago ery'etteeka era ndowooza vidiyo yonna esinze kutambulira ku tteeka lino. Ayogeddeko ku tteeka lwaki baaliyisizza, era agambye nti etteeka lino nga tannaba na kulyogerako abagambye bino mulina okubimanya kubanga nga ye alina information tayinza kugisirikira, era n'ategeeza nti tebabalimbangako ti Museveni yali aleese etteeka nga ligenda kugasa mu abantu ba bulijjo. Tebabalimbangako ti Museveni yali abaagaddeko, agamba mulina okubimanya nti Museveni tabaagala era y'emu ku nsonga lwaki aleeta amateeka nga gagenda kumukumira mu buyinza. Wuliriza. The only reason I'm coming up with this is so that you know that the last person in Uganda will know that this is not reality, that this is fake and this is not true, and that you will not think that Museveni loves you or is on your side. We have to be informed about these things. Okitegedde agambye we have to be informed about these things, nti Museveni taleeta mateeka nti obanga abaagala n'ebigambo ebifaanana bwe bityo. Omukyalo ono nkugambye mukyala we yaliko sipiika wa paalamenti amanyiddwa nga Jacob Lokori Olanya, omusajja yafa mu nfa taata we gye yagamba nti yali yabutwa ate n'ebirala ebitaagatta byali bingi nnyo. Kakati nnamwandu we avudde yatugamba ku bintu ebigenda mu maaso mu ggwanga erya Uganda. Ayogeddeko ne ku bill oba ebbago eryaleeteddwa mu paalamenti erya Protection of the Sovereignty Bill 2026. Agamba nti etteeka eryo baalireese nti Museveni yabadde alina kyali mu kutegeka kyekiki. Mu vidiyo eno annyonnyodde buli kimu kubanga ffe twalabye etteeka lyaleeteddwa bannayuganda ne balinnyonnyola engeri gye balinnyonnyoddemu ne tukuba obutambi obw'enjawulo, naye omukyalo ono ye alina kyagamba ku tteeka lino eryayisiddwa. The Sovereignty Bill was introduced and passed hurriedly because Museveni wanted to prepare something for himself. There is not a time where Museveni has thought about a law, thought about passing a law, paid the MPs millions of shillings to pass a law that benefits Ugandans. It is the same exact reason that he has recently and historically he passed the term limits, because the term limits were catching up with him. We have a lot of information at hand, so I want to break down the purpose, the reason, the ingenuity of Museveni putting together a bill like this, hurriedly passing it, who it affects, really who it affects, and what plan they have in there. When I talk about in there, I mean Museveni's family, Salim Saleh Muhoozi Museveni. This one involves the Attorney General, Chiriowa Kiwanuka. As you know, the Attorney General is a partner with Museveni's son-in-law. I forget his name. I forget his name, but I think it's Rabogo. I forget his name. Anyway, Museveni's son-in-law is his own personal attorney. His personal attorney is a partner in a legal firm with the Attorney General. Do you see how these people have been fooling us for so long? Okiwulidde agambye
nti mu byonna byayogedde asinze kugamba nti mubadde mukimanyi nti omu ku bakoddomi abajjeno Yoweri Kaguta Museveni ate patana balina ligo faamu emu gye bali bapatana nekiryowa kiwanuka kyokka nga kiryowa kiwanuka ye Attorney General kakati ye agamba nti mulabye ebbanga lye bamaze nga batuwuddiisa n'ebirala ebikwata ku nsonga ezo era ayogedde ku tteeka lino n'ategeeza nti etteeka balireeta kubanga balina kye beetegekera. Salamu alaikum Hajati Nakalembe omusomi w'edduwa bw'oba wenyiyo embeera embi yankusomere ku dduwa abali ebweru mirimu gigaanye papula zeesibye kino kyekyoto kwensabira omukisa kobe ng'odiriddawa wali wenkusabira n'ofuna emikisa ky'oba olabanga abirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jankusomere ku dduwa ofuna omukisa. Eno ennyanja kwesira buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda. Nze Hajati Nakalembe kambawo ennamba yange yeeno 075537529 temuddeeyo nemwebakira ebizibu mukobe ku nnamba yange eno. Okay, kakati no Hajati Nakalembe mukyala yekka omusomi w'edduwa Kayingo bwe tulina mu ggwanga munda lya Uganda akusomera edduwa embeera neebanga ekuddira mu nteeko. Kakati njagala owulirize nnyo General Museveni ekyamazima obunkenke bwaliko buli bwa kika kya waggulu era obunkenke buzenga bulabikira mu ebyo ebikolwa ebiriwo munda mu ggwanga erya Uganda naddala mu security organization oba mu bitongole eby'abasajja abakwata mundu ng'obunkenke okwetoola Uganda yonna kati essaawa zino bweyongezi. Nakugambe olunaku olw'ejjo nti ensimbi obuwumbi 9 bwe bwayisibwa mu bajeti okubeera nga bukozesebwa ku lunaku lumu bwe ruti sina mu lunaku mu ssaawa okuva nga ssaawa 2 paka nga ssaawa 8 ng'omukolo guwedde ng'obuwumbi 9 bugudde wali nenkuleetera bwino akulaga nti kuno kuliko ensimbi ezigenda okubeera nga zisasula security naddala eyo security evudde ebweru w'eggwanga ebikujjuko ebigenda okubeera nga bibeera ku mukolo guno ebitalabwangako zi fireworks ezitakubwangako munda mu ggwanga Uganda wantu wonna zigenda kuba ku mulundi guno yadde nga General Museveni mu kulayira mu mwaka gwa 1986 ono yayimirira ku madaala ga paalamenti n'alayira bannayuganda abaaliwo ebiseera ebyo ne bamukkiriza n'abakulembera kati ku mulundi guno eyalayirira ku madaala ga paalamenti essaawa zino ayagala kuleeta bapulezidenti abasoba mu 50 ate nga kigambibwa nti bonna alina okubeera nga ate abateekamu ku kasimbi okujja kyokka nga mu mbeera y'emu alina okukwata ensimbi n'asasula security eva wabweru w'eggwanga neeyingire mu ggwanga ebeere ng'emukuuma nga yeerayiza alina okukwata ensimbi n'ateekawo fireworks ez'ebbeeyi okulaga omukolo guno nti gwa kitiibwa era bannayuganda nabo bangi ku bagenda bakwatira ensimbi nga bwe nakulagamu butambi ng'abantu basasulwa mu byalo okubeera nga beeteekateeka okugenda okubeerawo ku mukolo guno naye nga bino byonna kwonoona bwonoonyi nsimbi ya wa musolo ne bw'otakola bino byonna ekyamazima osobola okulayira era n'okulembera bwe baba nga bannayuganda bakulonda mu mirembe bino byonna oba okola byaki bino byonna oba bikolera mu kutya bino byonna oba obikola kubanga mbeera eri emu nti akalulu naawe okimanyi nti tewakawangula kwe kuteekawo obunkenke okubuusa ennyonyi okwetolooza amagye okwetoola Uganda yonna ebibuga byonna ne bibeera nga byebulunguludde ebimotoka eby'amagye buli round about nebeeramu ekimotoka kya tiya gaasi nebeeramu tanka nebeeramu emmundu zirwasa mayinja nga tulinga abali mu battlefield ng'ogenda kubeera ng'olayira bulayizi kati okubeera nga muli naawe okiwulira ekyamazima tewawangula yensonga lwaki okola bino byonna munda mu ggwanga erya Uganda olunaku olwaliro kati no ekyuma nakugambe nti kyamaze dde okubeera nga mukwano gwange kiteekebwamu bilioni 2.5 ekigenda okubeera nga kiketta ekigenda okubeera nga kikwata amaloboozi ekigenda okubeera nga ate mu mbeera y'emu kibega n'amasimu munda mu ggwanga erya Uganda kakati nga munnabyabufuzi oli munnayuganda concerned citizen oyogera ebigenda mu maaso munda mu ggwanga Uganda olabisa gavumenti ya Mwai Museveni ekyuma kino kigenda kubeera nga kikozesebwa okubeera nga kitrackinga n'amasimu kakati nno kyamaze dde okubeera nga kiyingizibwa ng'ebigambo bigambibwa nti Kyagulanyi Ssentamu Tembo oluvannyuma lw'okubeera nga yalangirira nti akomawo abasajja bano bagamba kino ekyuma kye baleese ku mulundi guno balina okubeera nga bamukwata kagwake keetonye kakati nno kaabe lubaale kaabe Katonda kino ekyuma ekya bilioni 2.5 kirina okubeera nga kimufuna oba ali luddawa
ku mulundi guli yasobola okubeera nga abasimatuka. Njagala owuliriza ebigambo bino bwe tubivaamu mukwano gwange tulyoke tweyongereyo ate mu bwino omulala owulire General Museveni nkugambye nti byonna abikola naye obubonero bwonna bulaga nti omusajja ebintu si birungi yandibaye ng'essaawa zonna agenda kubeera nga mu ntebe eno gy'agenda okwerayizaamu ate amaamulwamu. Okumanya eno gavumenti nayo yaggwako dda kati baagala nakubuuza gundi akwana ani mukebere ku ssimu yokwo gundi atradinga muki. Nze nsuubira nti baali badde ssente ezo baziteeka mu bintu ebiri productive. Abantu bali bubi ab'eggwanga kuba ffe tukimanyi nti essimu zaffe bazirumika n'olumu n'okwata essimu yo n'owulira omuntu agyogereramu eri ebbali n'obuuza ate ani oyo nkuba wano ng'owulira essajja liri eriryogera n'omugaba omala budde bonze sisobola kuba musiru ti emboozi yange ebyobufuzi gyenina gyenjagala okweka ngiteeka ku ssimu. So ekyo baakikoze naye it is an abuse to police as an institution. Abapoliisi balya kimu kyenkana basula bubi ate bawulira nti no nti sente zaabwe bilioni 2.5 ogula ekyuma olumika abantu. Ekyo tekibeera ku kyabwenkanya. Ekyo newakubadde gavumenti eyagala nnyo okumanya emboozi ze twogera, eyagala okutandika okukwata abantu, eyagala okulumika kubanga bulijjo era yadde baaguze kino ekyuma ebyuma ebirumika baabireeta dda. Yes, kakati embeera bwetyo bweri mukwano gwange gwe ali atugoberera ampuliriza ng'emyaka 40 General Museveni gy'amaze mu buyinza mu kifo ky'okukwata ensimbi zino bilioni 2.5 n'azikolamu ekyomugaso ekiyambira bannayuganda awamu wabula ye ataagula mu kyuma ekigenda okumuyamba okubeera nga alumika, okubeera nga abega, okubeera nga awuliriza era okubeera nga atrackinga abo abagambibwa okubeera nga tebakkiriziganya naye. Abo aboogera ku nguudo za Uganda envundu, abamujjukiza nti mu ddwaliro temuli ddagala, abamujjukiza nti ebyenjigiriza bibi nno mwanditereezezza wano na wano. Wabula si mu bubi emyaka 40 wandibadde oddako ebbali ne bannayuganda ne bafuna omukisa ogufuna ku muntu omulala aleeta ebirowoozo ebipya. Kati abo be baagala okubeera nga ate bavunaana, be baagala okubeera nga bakwata, be baagala okubeera nga bakozesa ekyuma kino okulaba nga babafeffetta mu buli kasonda ak'eggwanga Uganda. Maloboozi gali ameka agoogera General Museveni gayagala okubeera nga asirisa? Bannayuganda bali bameka aboogera General Museveni bagenda okubeera nga akwata? Bannayuganda bali bameka abalumwa abali mu buzibu ng'ensimbi zino zandibadde zibayambako ne bava mu buzibu obwo ne bataddamu okubeera nga ate bakuteekako lukongoolo? Wabula ate gwe buli lukya n'oba ng'okola zi era ensimbi ezandiyambye abanaku, ensimbi ezandize mu bantu bwe n'ozikozesa ebyo ebigambibwa okubeera nga tebiyambira dda muntu wa wansi mulundi nagumu, bwe n'olowooza nti abantu banaasirika olw'okwokoza ebintu nga bino. Kati kyannaku ndi General Museveni byonna byakola byakolebwa dda era abasajja bangi abazze nga babikola, badikiteeta bangi abazze nga babikola neera bamaliriza tebawangudde, bamaliriza amaanyi g'abantu gamaze okubeera nga gabamegga nga gabatadde ku ttaka. Njagala nkuwa ebigambo bino katono nnyo bwe tubivaamu ate tulyoke tugendeko ewa General Museveni ebigambo biwulire nga naye omusajja okutya oyongedde mu State House nga bwenze nga nkutegeeza ebbanga lyonna. Okwerayiza agenda kwerayiza nga bulijjo bw'abadde akikola, naye ate n'ebyafaayo bitugamba nti tetulina kuggwamu ssuubi olw'ensonga bangi ba dikiteeta nga ye mwennyini bw'ali, abaali bateekateeka okulonda nga ye mwennyini bw'akikola, naye nga tebakkiririza mu kusalawo kw'abannansi. Naye ate mwana atu ba dikiteeta abo ne baba ne bava mu bukulembeze. Kyekindeese olwaleero ffe eky'omukisa omubi kye tulina bannayuganda kye mbadde temunnategeera nti bukyanga ensi yaffe etandika okulonda ba pulezidenti, omuntu abadde mu mitambo gy'okuteekateeka okulonda okwo ye General Yoweri Kaguta Museveni. Bannansi bangi mbadde temukimanyi. Era ng'emivuyo gyonna gye tuzze tulaba mu kulonda kwa Uganda okuva 1998 General Museveni abaddemu n'omukono ebitundu 9 ku 10. Bannansi abamu kye mbadde temunneetegereza. General Museveni si ffe baasookeddeko ku mulembe gwaffe guno ogwa Kyagulanyi okutuggyako obuwanguzi bwaffe n'akolanga ye bw'ayagala. General Museveni yasooka okujja ku bannayuganda okusalawo kwabwe mu 1980. Bannayuganda obukadde 4,17 balonda pulezidenti waabwe ennaku z'omwezi nga 12 Desemba 1980.
ng'okulonda kuno nga bwe kizze kiri General Museveni ali mu mitambo anti yakulimu emirundi ebiri. General Museveni yali omu kubateekateeka okulonda okwo. Ye yali deputy wa Paulo Muwanga eyakulira akakiiko Military Commission eyateekateeka okulonda okwo. General Museveni yali deputy. Ate era nga bwe guli ku luno yali deputy oba yali mu mitambo gya kulonda okwo ate era nga yeesimbyewo. Kakati General Museveni mu kulonda okwo bannansi abasinga obungi kye batamanyi teyajja mu kulonda okwo kwagala kugwangula bukulembeze nedda. General Museveni yajja mu kulonda okwo 1998 tu sabotage kusamba kiremya olw'ensonga yali akimanyi nga talina buwanguzi yadde. General Museveni yakitegeera ng'okulonda kwa 1998 Paulo Kawanga Semwogerere ye yali agenda okuwangula, naye nga General Museveni tayagala Semwogerere akuwangule. Nja kuwa ensonga. General Museveni yasamba kiremya era bwe bakugamba nti UPC yabba akalulu njagala okimanye nti General Museveni ateekwa okuba ku bantu ababbira UPC akalulu olw'ensonga okulangirira Obote nti awangudde akalulu ako kyali kikolera nnyo General Museveni okusinga okulangirira Semwogerere ku lwaki. General Museveni yali akimanyi nga wano mu Buganda abantu abasinga obungi Buganda yonna yakyawa Obote. Kati General Museveni mulinga ayagala okujja abeere president yamala den Efronasa Mozambique okutegeka abasajja be ba Otafiire baani. Kati nga Obote bw'awangula kimuya amini Semwogerere bwe bamulangira ku bwa president General Museveni tekimukolera kubanga tasobola kujja kuwuddisa Baganda nga Semwogerere Omuganda yawangudde abagamba ate kati kanyingire ensiko mu mpagire oba mukamanyi kubanga baali bakola script yaabwe ey'okujja wano batandika olutalo. Kati nga General Museveni buli mu ngeri yonna mu kulonda kuno alina okujja okulemesa Semwogerere okuwangula. Obote awangule amala aveeyo agamba Abaganda nti mulaba omusajja eyatta kabaka wammwe eyawangusa kabaka wammwe eyajjawo obwakabaka abbi obululu. Kaakati wano mu Buganda walina okulwanira asobole okukonvinsinga Abaganda bamukweke baluta maguzi eruwero n'abalala bonna ng'abawuddisa nti ekisinga okuba ekiki ekibimu ku bimuluma ennyo bwakabaka ali nabo so nga si bwe kyali. Yakolera Semwogerere agwe kubanga singa Semwogerere yali awangudde akalulu ka 1998 General Museveni yali badde talina nsonga gya konvinsinga Baganda bagobe Muganda munnaabwe kuba kyali badde automatically Semwogerere yali badde akumyawo obwakabaka bwa Buganda. Kati yali ayina okukola buli kiremya okulemesa Semwogerere Obote ajje Obote olujja abeere nti asobola okonvinsinga Abaganda abawuddiise. Kino nkireso okulaga nti mu kulonda kwonna si kwa mulembe gwaffe guno gwokka. Buli kulonda okubadde wano General Museveni abaddemu naye ng'alina personal interest ng'omuntu. Ate eky'omukisa omubi Katonda kiyakola mu kulonda kwaffe n'abeera nti General Museveni yabadde mu kuteekateeka ku mulembe gwaffe obukadde bwaffe omusanvu bwe twafunye abalonze Kyagulanyi Robert Sentamu president waffe si ffe General Museveni be yasoose okuggyako obuwanguzi bwaffe. General Museveni okulonda kwe yateekateeka 1998 Bannayuganda obukadde 4,17 bakeera ku makyanga 12 Desemba ne balonda. Omuntu omu General Museveni ng'alina selfish interest ne basajja be Otafiire be baali bateekateeka basalawo ye nga ye ogu mu weeks 5 ne bakulaga ng'Obote yakajja mu bukulembeze. Obote amaze emyaka 10 tali mu Uganda ne bagenda mu nsiko ng'omusajja yakalayira ne bakulaga nti gavumenti mu nnaku 5 Obote yalayiranga 12 omwezi ogw'okumeka 18 Desemba abasajja nga 25 January Talesi teberawo nga mmeka ne bayingira ensiko n'obabuuza ebintu bye mwagamba nga Obote mbumuzze mu nsiko kulwanyisa Obote abadde atta abantu abadde simanya akola ki waliwo obusosoze yabikola ali Zambia. Mu weeks 5 government y'Obote yasobola otya okukola ebikolobero ebyo? No, si bwe kyali. Bo bakola ye yalina selfish interest buli kulonda okubeerawo Katonda yamuwa omukisa nti ebyafaayo by'ensi yaffe yabadde akuteekateeka.
naye nga ye takkiririza mu kusalawo kwa bannansi, ye ajja mu kulonda kuno ng'ayina ye kyayagala era nga kye kirina okubeera. Kaakati bino mbikuwa byonna otegeera ebyafaayo by'ensi yo, baleme nakuddeeyo kuwudiisa gwe atamanyi byafaayo. Omusajja oyo yalwana nnyo, yataasa bannansi, Obote nedda. General Museveni yali tayagala Semwogerere wangule, kubanga amagye gaabwe bw'olaba abantu abaagatandika bonna baali bava mu Western Uganda. Kati nga singa Semwogerere abeerawo bano bootafiire General Museveni Museveni baani abo bonna bamatayo kyaligonza, tebalina ngeri gye basobola kujja kukonvinsinga Baganda balwanyisaani Semwogerere. Automatically Semwogerere yali talina buzibu na Bwakabaka bwa Buganda. Kati General Museveni yasinga kukolerera mu kulonda kwa kinaana balangirira Obote, era singa wabeerawo bululu bwonna obwabbibwa nga babuwa Obote, General Museveni ateekwa okuba mu bantu abayambako babba obululu babuwa Obote abale yekyuse, kubanga Obote agenda okuva mu bukulembeze 1971 ng'emyezi egyo 3 yakamala okuwa General Museveni omulimu mu State House. Obadde okimanyi? Kati Obote akadde ke yamala ng'ali mu exile emyaka 10, kiki kye yakola General Museveni atuuka okukyawa omusajja eyali amuwadde omulimu mu State House myezi 3 alyoka ave mu bukulembeze? Ye bwajja buli kimu kyonna tuli baamukisa mubi nti ku mulembe gwaffe Katonda gwe yaleetera omuntu ng'oyo n'abeera nti muntu omu yabadde mu mitambo gy'okulonda ensi yaffe emyaka 40 egyo. Kyayagala kye kikolebwa, okusalawo kwa bannansi takukkiririzaamu. Kiki tulina okukola? Tulina kulemerako, kubanga tulabye ba dictator bangi ababadde ab'amaanyi bonna nga batekawo okulonda bakola ebikolwa bwebityo byebimu, naye obudde ne bukya ate ne bava mu bukulembeze. Oba abasoga byendiko gati mubitegeera tiddi. Ndikubategeeza nti timulina kuwaamu isuubi. Ninze nwe Maganda Matiya Kyolo otudde. Imwe abantu bena mutumba abeeruuka abeekaliro mwena buli omu yava omusoga towaamu isuubi. Abantu bangi abayiddenga mu mawanga agatwetolere mu nsi yonna balemesa okusalawo kwa bannansi. Aye bannansi olw'okulemeraku Katonda amala yatuusa akaseera yaba ni bannansi era bannakyemalira abo bava mbuyinza. Tusigale nga tulwanirira obuwanguzi bwaife buli mu mbeera yonna esoboka. Katonda abana ababalemeraku ife tuli bube baamukisa mubi nti ku mulembe gwaife Katonda gwe yaleetera omuntu ono. Kati titulina kutenduka butenduke tukube mbubuti kale Katonda no, tulina okusigala nga twogera ebyo ebigambo ebiza mu banaife abatayidi eisuubi. Tulina okusigala nga twogera bannansi mwena musigale nga mukitegeera nti omuntu ono gwe tulina ye emigozo bano gyonna egidye nga giba mu nsi yaife egiviirire ku n'abantu emiliyoni enamba eyafiire eruweero java ku mwami oyo. Olw'ensonga singa nga baaleka Obote n'abeera mu bukulembeze emyaka 5 gye yali agenda okufuga abantu eruweero gw'olowooza akakadde akalamba baalifudde nedda. So kino kikulaga nti n'abantu abazze nga bafa wano mu Uganda. Chris Magezi ye mwogezi ow'ekiseera ow'amagye g'eggwanga avuddeyo n'agamba nti akalulu ka 2026 ke kalulu akakyasinze okubaako emirembe mu byafaayo by'obufuzi bya Uganda okuva independence lwe yabaawo mu 62 tewabangawo kalulu k'amazima. Agamba nti newankubadde wabaddengawo threats okuva eri ba actors omuli aba National Unity Platform, n'akkiriza nti akalulu tekaali kangu. Akkiriza nti balina okukongratulatinga mukama waabwe kubanga bino tebyali byangu. Tukkiriza abasajja ne bwe baagaana okucelebratinga bakimanyi obuwanguzi tebabulina. Ebbanga lyonna mwami Museveni lyabaddewo tafunangako challenge. Ebbanga lyabaddewo omuntu achallenginze mwami Museveni namuwulira nga mukonye n'emyaka ne girabika ye Kyagulanyi Ssentamu. So we come in legitimately to help secure people and their property and ensure that the country remains orderly, so that democratic processes like this one in the most recently ended election can take place. And we are glad that every election cycle
there is an improvement. And this last election is arguably one of the most peaceful in the history of this country, not just in the time the National Resistance Movement has been in power, but since independence, because the whole country was calm. In spite of so much fear and threats that were being propagated by some political actors, particularly the National Unity Platform, we came out, reassured the population, and the people voted and made their decisions known. So we congratulate Ugandans and the president for going through a peaceful election process. Olwananga nnyo Katonda n'akuwa omukisa. Amagezi tokitwala nnyo nti kikulu newankubadde tugeetaaga. Kubanga ojja kuba n'amagezi mangi ow'omukisa akuyiteko nga gwe amagezi go gakolemye okuyita w'olina okuyita. Sinakindi ye yaba akuwa omukono kuba alina omukisa. Kyagulanyi yajja n'omukisa. Kyagulanyi yajja n'emyaka age. Nga bwe weetooloola ffenna bwe tuti amazima ga Katonda mu ggulu tugwa mu age bracket. Ogenda okutuula bw'oti nga kale bw'aba akusinga emyaka emingi akusingayo 5. Ali mwana oli mu 35 age bracket. Ogenda okyuka bw'oti nga bwe bamukuba ennyo ab'ebyokwerinda waliwo amulaba ng'omwana we kuba waliwo mutabani we gwalina ng'ali myaka gya Bobi Wine. Bwe bakuba wano waliwo mukadde alaba nga bakuba muzzukulu we. Kati age kikulu nnyo mu bye tukola. Nti buli kintu kikolerenga mu myaka gyakyo, mu budde bwakyo waliyo kye bayita time. Omukisa, emyaka, obudde, bino ebintu ebyegatta bisatu oba tolina kyogenda kukola muntu oyo. Kye bagamba nti bw'oggalawo oluggi guyita mu kamooli. Kyagulanyi baggadde enzigi naye buli wamu ayitawo. Baggadde enzigi kankiddemu ne buli wamu ayitawo. Ngezaako kusigira ekifaananyi omuntu gwe bagamba nti okuva mu 62 wabadde tewaliiwo nnyo naye akugambye nti babadde ne threat emu ye NUP. Akugamba ye Kano Chris Magezi, mwogezi ow'ekiseera ow'amagye, nti okubeerawo kwa NUP bakiwulira, kibatuddemu era kibalya. Without no doubt kibalya. Nga Bobi Wine amaze okulangirira okujja okwesimbawo, Balamu yadduka zambwa n'agenda n'agamba People Power ngiwandiisiza ng'ekibiina ky'abakadde. Ne tugamba ate kiki? Nti kati kino kibiina ky'abakadde baba bakyali awo tumutemyeko. In fact Mau yayimirira n'agamba nti kati Bobi Wine alinga motoka etalina number plate ku luguudo.